Amawulire ge nakafuna ssaawa zino si malungi n'akamu nga tufiiriddwako taata wa Fred Lumbuye eyeeyita Kiggula Lugi. Ono nga ye blogger wa Uganda ali best mu Turkey ng'era ali ku wanted list. Kyannaku nnyo era tusaba Mukama omuze omwoyo gwa taata we mu mirembe. Kansubire nti musibe bulungi abaami n'abakyala era bambi mwebale kwekwatira ku NCK TV temujjanga okuba mikwano. Mwebale nnyo byonna bye mukola tubisiima era nsaba tanaba kulikinga kusubscribinga na kutapinga ku notification button okikoleko ssaawa zino mukwano tuleke tugende mu maaso ate abasubscribinga ne balikinga ne baviewinga n'amawulire gaffe mbeebaza era mbeebaliza ddala bamikwano temujjanga okwo. Olunaku olwaleero Fred Lumbuye akoze ka video yeerekodinze nga yeemulugunya ku kikolwa ab'Ebulanga Emengo kye baakoze. Mukimanyi bulungi nti twafiiriddwako mukadde waffe omutaka Bosa Daniel era nga yafiiridde mu bulumi nga ababi bamukubye amasasi. Lumbuye avudde olunaku olwaleero n'avumirwa ekikolwa ab'Ebulanga kye bakola okuli Katikkiro nti olunaku olwaleero wabadde waliwo ebikujjukujju nga balonkinga emisinde gya Kabaka's birthday run. Lumbuye agambye nti mu Buganda oba mu mateeka agafuga Buganda Kingdom agambye nti bwe tufiirwako omutaka oba bwe tufiirwako a clan member, a clan leader, ngamba omukulu akulira ebika kati nga twafiiriddwako jjajja waffe ng'abadde akulira ekika ky'endiga wabeera tewalina kubaawo bikujjukujju. Buganda ebeera erina okubeera mu nnaku mpaka nga omuntu oyo ow'ekitiibwa tuvuddeko mpaka ng'aziikiddwa. N'agamba nti naye culture yaffe yakyuka ddi okutuuka ku ssira lino nti abantu abamu tebakyaswala. Abivumiridde nnyo n'agamba nti pati ezigenda mu maaso, lonchi ezigenda mu maaso. N'agamba nti kyannaku nnyo tulina okuba nga tulaga okunyolwa nti twafiiriddwako omuntu omukulu, twafiiriddwako jjajja waffe. N'agamba nti Katikkiro kyakoze olunaku olwaleero akivumirira era kintu kibi. N'agamba nti ne flag ya Buganda yandibadde eri lowered. Tukimanyi bulungi nti kikwe netwalinga mu ssomero nga batusomesa nti otufaako an important person flag ne flag ya Uganda mugilowaringa nebeera wakati. Era temugiteekayo ku makya wabula mugiteekayo okuva nga ssaawa 6 at noon ne mugijjayo olw'eggulo. Kikwe twali tusoma bwe batyo batugamba. Era Lumbuye n'agamba nti nedda ne bano kye bandikoze flag ne bagilowaringa. Era nga bambi Lumbuye eyo video agikoze 6 hours back katwayisewo essaawa 6 ate bambi olumaze ne bamuwa amawulire amabi nti taata we omwami Davis Nsumba Muwanga atuvudde ku maaso. Era bambi Lumbuye yapostinze n'agamba taata kikino omutima ogumenye bye bibadde ebigambo bya Lumbuye. Naye nga mumanyi Abannayuganda bavuddeyo ne boogera ebisongovu mu comment section. Bo bagamba nti waliwo maybe abakinamu omukono naye nga bambi muzeeyi wa Lumbuye yoyo ali mu kafaanani waggulu eyeekutte ku kirevu. Kyannaku nnyo era bambi Lumbuye ye bambi ayinza obutajja kuziika mujjukire nti ali ku wanted list era gavumenti ebadde munoonya close to 4 years now anoonyezebwa. Mukimanyi bulungi nti agenda nayogera ebintu ebikanga ku social media handles ze era nga ye awangalira mu nsi eya Turkey. Naye nga video ya Lumbuye kangibateereyo mugirabe ng'abinnyonnyola. Kyannaku nnyo nti bambi afiiriddwako taata we era tusaba Mukama ayongere okumugumya. Ndowooza ye bambi agenda kuziika ku Zoom kubanga bw'ajjira mu Uganda abeera musibe era ali ku wanted list era ye ali mu self exile mu nsi ya Turkey. Kambateereyo ka video Lumbuye ng'abitebya naye mu keeping in mind bino yabyogedde taata we tanaba tuba mu maaso. Ennaku ntono nnyo gye buvuddewo katono kitalo nnyo ddala naye obunnyamivu bwange bugenda eri abo abatubadde ku Mmengo naddala bali Emmengo mu Bulange. Basajja mmwe ne bakazi mmwe ekituufu kiri nti nga bwe nayogera gye buvuddeko nti ebitundu 95 ku buli 100 abantu abatudde Mmengo mwenna muli Banyarwanda. Kituufu njala bajjukiza nti ensi tekoma wano emugirabira n'okuwa omuntu ekitiibwa ng'afudde kikulu nnyo. Essaawa zino we twogerera Obuganda bwandibadde bukungubagira omu ku bataka eyatteddwa
jjajjaffe Lwomwa naye abasajja n'abakazi abali Emmengo bagenda maaso n'okukola emikolo ku mukolo nga balinga abagamba nti oli yafudde talina mugaso mu Buganda. Ndabyeko essaawa zino olwaleero nga CBS ne Katikkiro waako n'abakungu b'Emmengo balonkinga emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Jo Mayiga Charles Peter Wasaanya yazze n'aga nti agenda atongozza olusisira lw'ebyobulamu mu Buganda olujja okubeera mu Bulange Emmengo. Programu zino zandibadde nnungi naye mu kiseera ekituufu ezirina okubeerawo. Essaawa zino Buganda buli mu kkungubaga. Jjajjaffe yafudde musajja mukulu nnyo mu Buganda olw'ensonga nti ne Ssaabasajja Kabaka bw'abanga akisizza omukono mu nga oba aseeredde abataka bano be batuula ne batwala obuvunaanyizibwa bw'okukulembera Obuganda mpaka olulyo olulanga lutuula ne luleeta omuntu we gulusuubira nti agenda kukola ki? Agenda okudda mu Namulondo. Naye essaawa zino bendewera za Buganda zandibadde zeewuubira wansi nga teri mulimu gwonna gukolebwa Mmengo okutuusa nga jjajjaffe oyo aterekeddwa. Naye abasajja bali Emmengo olw'okuba nti baagala ensimbi obuwangwa baabusuula tebamanyi protocol tebamanyi buli kimu. Essaawa zino tewandibadde mulimu gukolebwa Mmengo. Tisimaye kuno okulonkinga misinde ekyo kikafuwe kivve. Kuno okulonkinga lusisira lwabyamu ekyo kifuwe kivve. Bendewera zandibadde zeewuubira wakati ku mirongooti olw'ensonga nti omuntu yafudde muntu mukulu nnyo mu Buganda nga tumuwa ekitiibwa kye nga jjajjaffe omutaka kubanga abataka be bakuuma Namulondo singa Obuganda bugwamu ekikwe. Naye essaawa zino muli mu kulonkinga misinde gye Ssaabasajja Kabaka yabeekweka atakyagala balabako kubanga abawunyira yekennyini mumuwunyira ziizi yabakoowakoowa dda mumwesibyeko ensonga lwaki kati ennaku zino akola bimunyumira takyagala kumanya kubanga yamanya abali Emmengo mwenna abasinga obungi muli bafu. Naye ekyennyamiza kwe kuba abasajja beyita Abaganda ng'omutaka wa Buganda eyattiddwa mu nzita embi. Bendewera zeewuubira waggulu mutegeka mukolo ku mukolo. Kwega nze neewuunya Obuganda obuli mu Buganda essaawa zino n'abasajja batudde Emmengo kyomukola kye kyamu nnyo. Emikolo mwandibadde mugisenvulako mu maaso ng'emisinde gye mulonkinze nti emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gyandibadde gyongerako mu maaso ne mugilonkinga wiiki ejjoba olulala. N'olwo lusisira lw'olumu nandibadde telubina nga nomulongerayo mu maaso kubanga tulina okukungubagira omu ku mpagi za Buganda ezibadde zikuuma Obuganda n'okutuuka olwaleero. Ne mmwe essaawa zino mulonkinze emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa ekyo kikyamu. Gy'ono yalonkinze simanyi olusisira nakyo kikyamu. Empagi y'Obuganda ezimu ku mpagi be bataka kati omutaka abanga yafudde mu nfe etategeerekeka. Bendewera zandibadde wansi nga teri mukolo gukolebwa mpaka ng'omutaka amaze okukola ki okuterekebwa. Nze nno neewuunya abantu abali